kantuukire ku nsonga bagamba omugenyi atuukira ku mpaka takkuta ate nakikubye tatuuka ku nsonga nyinza okudda mu kutambuza omumwa nga oluvujjo oluteredde muli ekimaka oba muli annakinnyika amma nendwawo okutuuka ku nsonga. Waliwo ebibuuzo ebyambuuzibwako ko bitudde akabanga naye obudde bubadde bumbuza ate engeri gye yogererako nange wensula nensigala okukuba ez'okumagi nga nti ezipaapaala sikyaziyinza olwakwebongera mu nsiike y'omutaka oli ow'okulubungu. Mbadde si kyayogera bulungi muzzukulu wa Kasujja e Busujja oba omutaka Kasujja yennyini Kasujja ye yangwira oba Nakasujja oba Kasujja awo nno bw'ogattako ekiyinza oba ekirwala bato kiryegu omutwe ebifuba kale bino binnumye okunsiirula ennyindo naye weewaawo baawo kitakya suulwe acya ku muddo. Muli mutya? Kansubire muli bulungi abalungi abagoberera omusomesa Munnabusiro ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube omukutu guno nsaba ogulagirire bannaffe abalala nkusaba omukutu guno bambi ogulagirire bannaffe abalala guyitibwa Munnabusiro n'Olulasangeye ku YouTube. Ate ku TikTok manyi bannaffe abamu basinziira wano ku YouTube ne bagenda ku TikTok. Bw'otuuka ku TikTok teekamu Ssengule 2022 oba Ssengule 2022 abajjako bakuleetera page yaffe ya TikTok. Wali ku Facebook teekamu Buteesi Kigambo Olulasangeye oba Munnabusiro Bosa Ssengule Munnabusiro Bosa Ssengule oba teekamu Olulasangeye kyokka ekyo ojja kuba otuuka ku page yaffe. YouTube Munnabusiro n'Olulasangeye era nga bulijjo tukyabaweereza tukyasomesa tukyatambuliza ddala ensonga z'olulimi luno bulungi nnyo. Mbuuzaako ku mukyala Namutebi Aneti, mbuuzaako ku mukyala Nakavuma Proscovia, mbuuzaako ku mutaayi wange Segawa Jona mukulu Segawa Jona, mbuuzaako ku mukulu Kibalama waliwo Prose omulala Prose Dalani TJ Flowers na buli omu atugoberera ku mukutu mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati ebibuuzo bino byenjogeddeko byambuuzibwa naye nga sinaakutuuka ku bibuuzo kansooke nange ku bino. Bannange nawandiika ebitabo nsaba mumpagireko. Ekitabo kino kiyitibwa Olulasangeye nze nakiwandiika kiba kya mitwalo 10. Ekitabo kino kiba kya mitwalo 10 kankiteeke wano wookirabira obulungi kya mitwalo 10 kiyitibwa Olulasangeye. Olulasangeye kitabo kya mitwalo 10 gyokka kino kifune mitwalo 10 gyokka ofune ekitabo ekyo kyenkulaga kyolengera awo kiyitibwa Olulasangeye. Nawandiika Bassekabaka b'ensi Muwawa kiba kya mitwalo 3 gyokka ate nakyo era osobola okukyefunira Bassekabaka b'ensi Muwawa osobola okukyefunira. Ate nempandiika ekitabo Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kino kya mitwalo 3 kankiteeke wano ku kifaananyi kya mmange Omumbejja. Omumbejja ono gwe mulaba ye yandeeta ku nsi. Omumbejja tazaala aleeta buleesi. Ekyo nakyo kiwandiike mu by'okuyiga kubanga Omumbejja takola ki? Tazaala aleeta buleesi lwakuba yazaama. Ekirala Omumbejja tafa azaama. Omulangira aseerera Omumbejja azaama. Ofunye enjawulo y'ebyo kubanga ebyo bye bitera okusumbuwa abantu. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Omumbejja ono yandeeta ye Zaalwango Theopista. Omumbejja Zaalwango Theopista Proscovia. Mwogeddeeko bubi omulembe olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kya mitwalo 3 nakyo
N'ekipya ky'akafuluma bakiyita enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Kino ekitabo kiba kya 600. Kitegeeza nti ebitabo bino byonna bibeera 25 gyokka ng'obyefunira. Lwaki oba tobigula? Yita ku 078 599 078 599 343 078 599 343 eri 078 599 343. Yita ku simu eyo era eri ku WhatsApp. Otekako butesi code oba kali akabuni akagatta noga nti +256 781 599 343 343. Ekibuuzo ekisooka Nakavuma Proscovia wagamba nti togaya kigalamidde emmanvu etta embaala. Naye ate wakyogera bubi wagamba togayanga kyezinze emmanvu etta embaala. Kikyamu. Olugero mu butuufu bwalwo lulina kuba togaya kigalamidde emmanvu etta embaala. Olina gwe wawulira ng'abyogera naye ng'abyogera tabyekakasa. Manyi mugoberere abantu bangi abamu ebintu babyogera ngeri ya nsobaasobanye. Bintu bagwamu bigwe tebabigoberera ate tebafaayo kulondoola kulaba butuufu bwabyo. Kati omuntu bw'abanga yagera olugero n'agamba ate togaya kyezinze emmanvu etta embaala oyo mba mwewu. Olugero lulina kuba nti togaya kigalamidde emmanvu etta embaala. Towooza ekigambo emmanvu n'embaala kikyakusumbuwa. Embaala kika kya nswa, waliwo enswa eziyitibwa embaala. Ate emmanvu kika kya lyato. Eryato libajjibwa mu muti ogumu. Emmanvu zino zikola emirimu mingi ze baakozesanga ne mu kusogola. Bazikozesanga mu kwoza ebintu, kwoza emmere, waka lumonde ng'oyo nga bateeka mu mmanvu. Anti basima musima omuti ogwo, enduli y'omuti ne bagisima. Basekulirangamu n'eddagala mu mmanvu ezo ezimu. So ogwo gwe gumu ku migaso gy'emmanvu ezo. Wera n'enjogera endala egamba nti okutte ku mmanvu kuzuukusa kawundo. Obuwundo bwekwekanga nnyo mu mmanvu ezo ezibeera ku lujja ezitataataganyizibwa. Kayinza okujja ne keekweka mu mmanvu omwo ng'ebeerawo ebbanga lyonna awo. Wonno togaya kigalamidde emmanvu etta embaala. Togaya kigalamidde. Si kirungi kunyooma bantu. Oluusi omuntu ayinza okubeera nga musirise naye ng'alinamu engeri ze. Lwaki Nakavuma Pros era yabuuza nti lwaki Nankere ne Juma Kateebe tebaalabanga ku Kabaka? Kyali bwe kityo olw'ensonga nti bano nabo bantu bakitiibwa nnyo. Nankere kigambibwa nti Nankere oyo ekitiibwa kye kyali kigoberera ekya Kabaka mu biro eby'edda. Ekitiibwa kya Nankere kyali kigoberera ekya Kabaka. Kale teyaddangamu kulaba ku Kabaka edda. Bayawukaniranga mu nnyumba Namiryango. Kati olw'ekitiibwa ekyo ekinene bwe kityo ensonga lwaki teyaddangamu kulaba ku Kabaka. Ate Juma Kateebe naye alinga Kabaka mulamba lwakuba nti yaba tasikidde bwa Kabaka. Juma Kateebe yani ye mulangira alya obwakabaka ne Kabaka. Kabaka bw'aba omulangira bw'aba asikira obwakabaka baleetayo ate omulangira omulala asikira empewo. Era ye Juma Kateebe. Juma Kateebe Kabaka ono asikira obwakabaka mu musaayi ate oli n'asikira obwakabaka mu mpewo. Tegedde? Juma Kateebe oyo. Juma Kateebe oyo kigambibwa nti yava ku mulembe gwa Kabaka Tebandeke. Kabaka Tebandeke oyo yasambira nnyo. Naye bwe baali bateekako omusika we ate amuddira mu bigere ne bagamba nti baleete ate omulangira asikira empewo za Kabaka Tebandeke. Balubaale n'amayembe ge byonna. Kati oyo omutaka Juma Kateebe n'aweebwa n'obutaka eyo Ekibanga mu Bulemeezi. Ekibanga mu Bulemeezi ye wali obutaka bwe obukulu. Ekibuuzo ekirala kino kyabuuzibwa Nakavuma. Nakavuma yabuuza, Nakavuma Proscovia yabuuza nti endya lumu
yazisa mulajje. Kitegeeza ki? Baali bategeeza ku mulajje. Mulajje kino ekyalo mulajje kiri Bulemeezi. Kiri Bulemeezi. Emulajje eyo enjala kigambibwa nti yagwa naye abantu b'omu kyalo kino mulajje baalima Katonda n'abayamba ne bafuna amakungula amalungi. Abantu mbu baalya nnyo ne batasigazaawo wadde ensigo mu biro ebyedda. Kyokka enjala yagenda n'ebagwamu ey'amaanyi. Bwe baafuna omwaka ogw'amakungula amalungi ne beeyinula, byonna ne babirya ne babimalawo ne batasigazaawo. Baabirya lumu ne batasigazaawo. Enjala bwe yajja n'ebagwira ate ne bayisa bubi nnyo, kwe kubajjako enjogera egamba nti endya lumu yazisa mulajje. Ekyalo kyonna kyazikirira nti abantu baafa. Abantu baafa nnyo. Kati kwe kugamba nti endya lumu yazisa mulajje. Kiri mu Bulemeezi. Enjogera eyo ne batandikirako awo, endya lumu yazisa mulajje. Lwaki Mugema ayitibwa Nakazadde? Kino nakyo Nakavuma Proscovia yakibuuza nti lwaki Mugema ye Nakazadde. Mugema ye Nakazadde wa Buganda, naye kino sigenda kukirambulula. Nakola olutambi lulamba gye buvuddeko ngamba ebyafaayo bya Mugema ne mbawa n'ensonga lwaki Mugema tumuyita Nakazadde. Ekisooka yawonya, ate nga kye kisinga obukulu yawonya Omulangira Kimera okuttibwa e Bunyoro. Okumanya ebisingawo genda ku YouTube eno yennyini Munnabusiro n'Olulasangeye onoonye essomo eryo lwaki Mugema ye Nakazadde wa Buganda. Ne ku mukutu guli ogwa WhatsApp ogw'Olulasangeye nateekayo olutambi olwo bw'oba nga tewalulaba kati awo ekibuuzo nze nakiddamu ekyo, sigenda kukiddamu wano. Naye ekimuyisa Nakazadde yakola kyamaanyi nnyo okuwonya obulamu bw'Omulangira Kimera ate yafuuka kabaka wa Buganda nga aviira ddala mu lulyo oba mu musaayi gw'abalangira ab'e Buganda. Bw'atyo n'afuuka jjajja wa Buganda era ayitibwa Nakazadde wa Buganda. Agamba nti nno omulongo wa Chwa y'ani? Omulongo wa Chwa teyategeerekeka. Chwasooka omulongo we kabaka Chwa aw'olubereberye era ye Chwa Nabakka. Omulongo we teyategeerekeka. Ekyenjawulo bwe yali obwakabaka n'akuba ekibuga kye Ebiggo era n'azimbamu ennyumba ye n'agituma erinnya Bugunya. Amakulu nti bw'alya amugunya. Omuntu bw'aba alya ekyokulya ekiwoomu oba emmere amugunya nti aba awoomerwa. Kati yakuba Ebiggo ekibuga kye n'azimbamu ennyumba n'agituma Bugunya. Oyo Chwa Nabakka. Chwa Nabakka. Naye kigambibwa nti Chwa Nabakka ono naye yabula bubuzi era yabulira eyo eddavula. Eyo nno bamuggyako n'enjogera egamba nti amasuubisuubi agali eddavula. Eddavula ye yabulira. Chwa Nabakka Chwasooka. Kino kyabuuzibwa Namutebi Anet. Ekibuga kya Kimera kiruddawa? Kimera yakuba ebibuga, yakubako Ssentema mu Busiro. Kimera yakubako Ssentema mu Busiro, ekibuga yakikubako n'e Masanafu. Kimera yakubako ekibuga e Masanafu. Yakuba e Masanafu era bwe yatuuma ennyumba ye Kannyakassasa nti nga bw'olaba essasa bwe libeerawo ebbanga lyonna nga lirimu amanda g'abaweesi naye ate ne mutabeera vvu. Ne kabaka bw'atyo bw'abeera asobola okutta abantu naye ne basigala nga bakyagenda gy'ali. Ge makulu g'erinnya Kannyakassasa eryenju Kimera gye yatuuma mu kibuga kye eky'e Masanafu. Ate omulongo we yamutuuma Lukungu. Amakulu nti kabaka yakuŋŋaanya abantu bonna abalungi n'ababi era bonna n'abafuga. Lukungu kitegeeza kukuŋŋaanya. Kimera oyo nno bwe yaseerera yaziikibwa Kanzize. Newankubadde kabaka Muteesa Walugembe Mukaabi ategeeza Muteesa asooka yaziikulayo amagumba ge n'agagatta wamu n'oluwanga lwe ne bitwalibwa ku lusozi Lunnyo. Eyo nno ne bamutereka eyo enjole ye. Kati
ekifo ekyo bakituuma Bumera wennyini awali awo amasiro ga Kimera tuga Kimera Bumera naye nga yali yaziikibwa Kanzize okusooka. Kakati no Namutebi era n'abuuza nti omulongo wa Tembo Tembo mulongo wa Tembo omulongo yamutuuma linnya ki? Mulongo we nabanga mufunye namukugamba kubanga Tembo nalinga naye ataatuuma mulongo linnya. Naye nga yakuba ekibuga kye Entinda era n'azimbamu enju n'agituuma Kiryokyembi. Amakulu nti Ekiryokyembi kye Kiryokya n'ennungi. Kye kitaawulira Ekiryokya ennyumba ey'omukopi kye Kiryokya n'eya Kabaka. Ge makulu g'ekyo. Amasiro ge gali Bujuuko mu Busiro. Tembo oyo amasiro ge gali Bujuuko mu Busiro. Namutebi omu era n'abuuza ekibuga kya Kiyimba kiri ludda wa? Kiyimba ono yasigala mu kibuga kya kitaawe Mpummudde. Jjukira Kiyimba ono yaseerera mangu kuba kitaawe yamuwaamukko. Kitaawe ye Kiggala. Kiggala yakaddiwa nnyo ku Bwakabaka. Yawaamukko ku Kiyimba alamule. Naye Kiyimba teyalwawo ku Bwakabaka. Ekisubi kyamugwa ku liiso ekyamuviirako embeteza eyamujja mu bulamu bw'ensi eno n'aseerera. Kati bambi yasigala mu kibuga kye ekya kitaawe eky'Empummudde. Kiyimba mwe yasigala. Empummudde n'abeera omwo. Naye oluvannyuma bwe yaseerera enjole ye baagitwala Ssentema. Wali amasiro ge kyokka enju ye yali yagituuma Konkome B. Erinnya lya lugero tugamba nti Konkome B lye linnannyini Kigagi. Ate omulongo yamutuuma erinnya Wamala. Amakulu nti Wamala okulya Obwakabaka buli kimu kyonna kye wali weetaaga kyakuweebwa. Tokyalina kye weetaaga. Wamala okulya Obwakabaka buli kintu kye wali weetaaga kyonna kyakuweebwa. Ye mulongo Wamala, omulongo wa Kiyimba. Ge makulu agali mu ekyo. Yamutuuma Wamala nga ategeeza ekyo nti yali Obwakabaka buli kimu yakola ki? Yakifuna buli kimu kyonna kye yali yeetaaga kyamuweebwa. Kati ngenda kukomako awo n'ebibuuzo ebyo. Bibadde byambuuzibwa dda ebbanga ddeneko naye mbadde siri bulungi nga nina ebintawaanyatawaanya bulamu bwa nsi eno. Ate nammwe ababuuza, obuuza toteekako data. Obuuza toteekako data. Osuubira ngenda kukuddamu ntya? Bannange, ku mulundi guno twekubirize. Oba olina ky'obuuza, musomesa mutereeko ka data. Data katono nnyo bwe kati. Naye kiruma okubanga gwe data omulina mungi nnyo. Naye ate omusomesa gw'obuuza nga talina data anaakuddamu atya? Teekako ka data katono nnyo bwe kati. Toteekako data mungi. Teekako ka data katono nnyo akatakuluma. Kubanga ate bye mba nsomesa bigenda kuyamba ggwe. Gwe bigenda okuyamba. Bino ebintu nze binsumbuwa. Sikyayagala nnyo kusumbukana na kusika muguwa kati na bintu bino si byangu. Bintu bino bitwala obudde, bitwala ebiseera otuule awo nnyonnyole kino nnyonnyole kiri. Nga gonnyonnyola yeetalaga nti nno afaayo. Kale nno neebaza nnyo abantu ab'enjawulo mu abafaayo. Emisomo gy'enkola gyonna ngikola ku lwabo abafaayo ne bagamba nti omusomesa yeetagamu ka data n'akateeka. Kati nga muganda wange ono Segawa Jona. Abantu ng'abo onnyonnyola ekintu. Olaba n'ebibuuzo bino kati bino ebibuuzo bye mwambuuza mbibaddamu ku lw'abantu nga bano bamukulu Segawa Jona. Singa si kyo ze singa sibinnyonnyola sikyayagala nnyo kwemenya mutwe kati na bintu bino. Bintu bikulumya omutwe. Naye nga bannange abansabiddeko mwebale. Sibadde bulungi. Mukama azizza byenteredde. Nsobola okubaako byensomesa ebyempeereza. Naye mu budde bwange obw'eddembe oba mu biseera ebituufu nsobola okubaako byenkola ki? Byempeereza. Naye nga abandaba mwenna naddala bannaffe abapya sooka subscribinge ku mukutu ogubeerako ebintu eby'ensonga nga tunaba kweyongerayo. Subscribinge, likinge, commentinge, sharinge. Emisomo mingi nnyo nnyo ojja kugifuna. Ebitabo bino osobola okubinoonyako olulasanga ekya mitwalo 10. Waliwo kino enjogera z'Abaganda n'engero ensonga mu Buziba, olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri.
effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kino bassekabaka b'ensi muwawa bitabo byonna mu binoonyeeko 0781599 343 weegulire ebitabo ebyo otambule n'okumanya mweraba.